omukulu ono yagenzeeko London n'akomawo ng'ebintu bikyuse muko ne mu kugenda mwamulaba ku nnyonyi n'atugamba bamuyita ni in London waliwo movie gye bali bayita what kati eno yabadde Alien in London. It was so amazing, it was beautiful. Atunyumiza abawala beeri n'atunyumiza emmere yeeri n'atugamba ate munaye erina amazzi ga njawulo muko enguudo g'otalaba mboozi eno ojja kuba osubwa nnyo. Of course kyaliwe munne Clever J yagenze bambi n'amukima nga bw'omanyi ab'emikwano show yaabwe eri upcoming. I believe naffe abantu abadde tebaagala nnyo bintu bya bivvulu kulwa Clever J I'll actually pull up. So nolwekyo nawe weerabireko mukulu Alien abaana be bamukimye sokola emboozi Alien skin ng'ava ku nnyonyi awunya futa mu byaya akatuula mu Uganda ku ttaka emboozi hiyo kabagikuteereyo. Tumuleta banange tumuleta aluge tumuleta Alien tumuleta aluge tumuleta Alien tumuleta aluge oba ayiseewa tugenze okutula kyemmanga nga batugamba ali kufiira mu city owulidde ne tukikyusa eggaali batugamba omwana yatusedde ewaka nengamba amaje kati zirawundinga ezigende paka mabeesi omwana alina okukulisibwayo weewaawo mukujja muletedde kirabo ki anze wange bujo ntambula na Yesu mpozi naffe ne leero nina Yesu yasinga ugenda kuba muliro muki ogatuuka mutuuzi naye byonna bigenda kugwa naye mugenda kuba mumanya ki pulogulaamu kati bala ofuna wano tulina kulondola okuki lw'okumazzi kubanga byonna bya ddala enkuba eno yonna ebadde ate ze entambula ze bapita Saalongola Duzita ekintambe ekimpisa Saalongola Duzita olaba nzijja mu nkuba olaba nzijja mu musana nkuba ebeerina okuba ng'etambula. So gwe musawo wa Alien omugulirawo ekkubo wekakuba ebintu bw'olaba togezanga n'obuuza nti kati omwana wa Naalongo gwosobola kukibuuza nti kati bameka bambaddewo embugo waliwo aba yambadde wana embugo abasawo abaganda babeera mu lugabi mu mbatto kituufu babeera mu lugabi naye kakati guno omudango guli ate kubanga abasawo abaganda sigati batunda mu kamera nansobi nene okutunuzamu nze navakoyo lubaale atali wakola ki watawa bantu mirembe omuntu wasamira lubaale. Oche bana mwana awunye fura era ebintu atugambye bikyuseemu manyi mapya buli kimu kijja kuba brand new. Mbajjukiza okuyita ku platinum olunaku olwaleero osobola tukubira ku namba y'essimu 07088282 nosobola okuba nga tofuna services zaffe bakozesa Aropex Style Adhesive. They are the best in the service of giving you ebikwata title notatukaka title nesala omuntu ekigere mbulu okuba wakozesa seminti omubi mufune seminti omulungi. Njagala kutumirako mukwano gwange chap Chinamunda Awal ku Kampala University nkutumiddeko manyirya Awal saa kwogera nnyo buli linnya mukwano gwange nankyawa wabula ate Awal nkutumiddeko ku Africa Kampala University. Tulina emboozi